bano buli muntu e Uganda kankubulira asobola ofuna wakasimbi akatandika emirimu naye n'emirimu gye twayagala tulinga oli yayagala omukyala ng'ayagala yasoma nnyo tamanyi kuyomba mu luzungu tamanyi kayana mu luzungu talobinga mu luzungu njagala kusomerayo ekyandiko omusajja omu yali mu bayibuli muno nga mugezi lubereberye 29 ye Genesis eyo 29 musajja bamuyita Yakobo Yakobo adduka ewaabwe afunye emitawaana buli muntu yali afunye ku bizibu lwakiri bw'okula ng'oli musajja bakadde babaali bakwagala ennyo bakusiibula mwana wange naye mwana ono tatonooneka kafune gy'alaga the power of transition eteeka okujja wano waliwo tekubaawo okusinvula enkyukakyuka ekyo kyatulemesezza wano waliwo abantu abataagala kukyuka wateekwa okubaawo era ensonga ezibagaana okukyuka abataagala oluusi bw'aba ndowooza si butaagala naye kutya ekyo kimu kutya naye abalala baagala wabe wakyusa abantu bano baagala okujja okugaba buli omu alinda anaakulembera lulinga lumbe lwa mugagga buli omu ayagala bajje nga biteredde buli bamugaa nti bwe bambikira saatuulanga olumbe lwa mugagga kati muyagati nalina mu kkubo ne bakimbuulira olw'omwavu bwe kukima amazzi kubayo kukima amazzi okwasa enku kati abantu ebintu ebimu babimanyiira tuli wano sooka osome Yakobo wulira olunyolo mwenda bwe yali akyayogera nabo Laakeeri n'ajja n'endiga za kitaawe kubanga yazirundanga awo lwatuuka Yakobo bwe yalaba Laakeeri muwala wa Labbaani mwannyina wannyina n'endiga za Labbaani mwannyina nnyina Yakobo n'asembera n'ayiringisa ejjinja n'alijja ku kamwa k'oluzzi n'anywesa ekisibo kya Labbaani mwannyina wannyina Yakobo n'anywegera Laakeeri n'ayimusa eddoboozi lye n'akaaba Yakobo n'abulira Laakeeri nga ye muganda wa kitaawe era nga ye mwana wa Lebbeeka n'adduka n'ambiro n'abulira kitaawe awo lwatuuka Labbaani bwe yawulira ebigambo bya Yakobo omwana wa mwannyina n'adduka n'okumusisinkana n'amugwa mu kifuba n'amunywegera n'amuyingiza mu nnyumba n'abulira Labbaani ebigambo ebyo Labbaani n'amugamba nti mazima ggwe oli ggumba lyange era omubiri gwange n'atuula naye n'amalayo omwezi gumu Labbaani n'agamba Yakobo nti kubanga oli muganda wange kyekiva kikugwanira okumpeerereza obwereere mbuulire empeerayo eneebanga ki era Labbaani yalina abawala babiri erinnya ly'omukulu Leeya n'erinnya ly'omuto Laakeeri ne Leeya amaaso ge gaali magonvu naye Laakeeri yali mulungi n'amaaso ge gakusanyusa Yakobo n'ayagala Laakeeri n'ayogera nti naakuweerezanga emyaka 7 mpeebwe Laakeeri omwana wo omuto Labbaani n'ayogera nti waakiri mukuwe gwe okusinga okumuwa omusajja omulala beera nange ayagala muwasa kati Yakobo kye yalina yayita alina bintu byabo kozi weyongera maaso awo we bamubuuliza bamusasule ki obaani yamugamba embuzi ez'ebitango beza kakati wansi wano bw'atandika okulunda ninga akijjukira kyekimu kyekino naye kye yasooka okukola nga talina byabuko yalina amagezi agayiiya wane wateekwa okubaawo omuntu ayiiya omuwala yamulaba mutamwagala kyokka yazze engalo nsa talina byabuko n'awaayo emyaka 7 ebyokusanyusanga abazadde b'abawala byava dda bino byadda tebamala galonda tomala gatwala kyotasobole tokyerijjako abantu mpulira beevuma okwanjula ennaku zino nkugambye ennaku 365 emirundi 7 nga bulinaku bwakeera okulima alimira muwala nga ogwo guvuddeko nja kumufuna ogwo gwakubiri gutondose nja kumufuna ekiteekwa okubeera wano nze kankikubuulire wateekwa okubaawo omuntu kyayagala ateekwa okubala omuwendo gwakyo bakifuna batya bino ebintu by'okulonda obulonzi ebintu n'okubifuna obufunyi kyenva mukyalaba mukyalindayo mu pyajje nindayo MP ze firimu ziri z'ogambye bali mu firimu kakati MP yagenda taddanga ogenda kuwira olutalo luno lugenda okuddako naye yanoonya transition ye naye yanoonya wakyusiza bintu Yakobo yagenda okulaba ngaawo waliwo okulima abantu abamu ebintu by'oyagala bigenda kujja bw'onooba ddala otuwiddewo plan kiki ky'ogenda okukola kati what are you going to do now Ugandans teriyo ayina bintu byo teriyo ayina mukyalawo teriyo ayina mwamiwo teriyo aweerera baana bo nina n'entalo zempulira wano oli yaga nti kati abaana abawala babongereko ne pads sanitary wear basome kakati bane ani amanyidde ddala alina okwagala kw'omwana alumirirwa oyo ennyo ani alumirirwa kyova olaba bwe mwalowooza nti baali balumirirwa baali tebalumirirwa bwe yamala okukwata akalulu yateba entazambwa kugenda kufuna gye bamusasulira naye anoonya ebibye because life bwetyo bwefaanana waliwo omuntu alaba kyayagala
n'addayo n'abala omuwendo ono yabalamu n'agamba nti bwe ŋŋamba emyaka 2 tebajja mumba kati kaŋŋambe 7 nnime waakiri amabavu ganzijule naye omwana oli omuwala mulungi